The people he uses stay at his place. We have all the videos. Olutambi ndulina olw'omukazi omukadde yazimba ekizimba wano amala aleeta omwana mbunaleepinga muwala we. Then she brings a daughter oyo omukazi olutambi tulina nga naye ali wa ssenyonga. We also have that video clip when he's at Ssenyonga's place. Kazi mutolo naye tumulina. She's a Mutoro, but we have that video. Sijja kwogera bingi. I will not speak much. Naye mubirinde. But wait for it on the 30th. Don't joke with yiga. Tozanyiranga kuyiga. Mukama mulungi. God is good. Ateeka abantu ewuwe mu kyaki. He brings people. Byonna byonna tubirina. Tambi tuzirina. We have all the videos. Abantu bakozesa basula wuwe. The people he uses stay at his place. Zonna entambi tuzirina. We have all the videos. Olutambi ndulina olw'omukazi omukadde yazimba ekizimba wano amala aleeta omwana mbunaleepinga muwala we. Then she brings a daughter. Oyo omukazi olutambi tulina nga naye ali wa ssenyonga. We also have that video clip when he's at Ssenyonga's place. Kazi mutolo naye tumulina. She's a Mutoro, but we have that video. Sijja kwogera bingi. I will not speak much. Naye mubirinde. But wait for it on the 30th. Wano bagenda kutiisatiisa muwala wange Beatrice. You know, they threatened my yali daughter amugula emitwalo aga Beatrice. They were giving her $500,000 era yonoona erinnya lyange. to spoil my name. Naye obulimba busooka ne buwaawaala. But deceit can be out. Naye tebuwangaala. But it doesn't last. Obulimba buwaawaala. Deceit can violate. Bukyaka. There is a way it mawulire ne gatunda. News sells. Naye era bumala ne buswazibwa. But after some time, it is all shame. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give it up for Jesus Christ. Ate bifo nga asatu nga tezinnatuuka. Before 30th, ngenda kulangirira olunaku mumperekereko. I will declare. Njagala genda kawempe kwekalakasa ne wandegeya njagala DNA. I want to go to right. I want my DNA results. We shall follow you, Tata. Twagala DNA fulume. Lwaki tefuluma? We want our DNA results. Why don't they come out? Lwaki DNA tefuluma? Why isn't the DNA result out? Kyobalaba bwe nasuulanga bya kisiru. You know, that's why I see it's all. Saddayo nayo kulipotinga ku polisi zaabwe. I didn't even go back to the police to report. Saddayo. I didn't go back. Can you imagine? Lwaki omuntu totte muntu? Can you imagine that? Nze yiga okutuuka wano. Mukama okumpa erinnya. God to give me that name. Saamala kuvuma basumba. I didn't insult any pastor. Saamala kukola bikolwa bya kitujju. I didn't first act wrongly to his name. No, I didn't. Kati nkirangiridde nga asatu. So now I've said it. Bwe ngenda okulaga obulimba bw'omusumba Jackson Ssenyonga. Owokusatu owa Top Radio ne Top TV. Gwe njogerako soogera mulala. Yimba. Tulina. Tulina lumba. Tulina lumba, tulina lumba. Abalakole bali wa balumba. Tulina lumba, tulina lumba, tulina lumba. Yeah, tulina lumba, tulina lumba, tulina lumba. Yeah, tulina lumba, yeah, tulina lumba.
tulina lumba. Tulina lumba. Tumanya omufere, tumanya omufere. Tumanya omufere, tumanya omufere. Tumanya omufere, tumanya omufere. Tumanya omufere, tumanya omufere. Tumanya omufere. ozanyisa omuntu alina ebyuma ebyakalondoozi. Never joke with a person with spy cameras. Onziguleko olutalo. How
How can you open up a banner? Ng'alina ebyuma byange byakalondoozi. Yet I have spy gadgets. Bw'olowooza UCC bw'aba yamugya ku mpewo kitegeeza n'ebyuma nti byafa. Do you think when UCC closed Kalondozi, all the spy gadgets got spoiled? Wangi? Do you think they got spoiled? Ozanyisa omuntu alina ebyuma ebyakalondoozi. You're playing around with someone with spy gadgets. Ensi ejja kutegeera omusumba omutuufu n'atali mutuufu. The world will know who is the right pastor and who is the wrong one. Gwate maama. Yeah. Ne DNA etafuluma yabaaki. What happened to the DNA that is not coming out? Tulumbe! Should we go? Tulumbe! Should we go? Tugenda kulumba. We're going to go. Twagala DNA efulume. We want a DNA out. Twagala DNA efulume. We want the DNA results out. Lukwe luwanvu nnyo. Lulimu n'amalwaliro agagenda okukwatibwa. You know, even some are... Waliwo eddwaliro liri sayidi z'eyo embalala nalyo ligenda kukwatibwa. There is some hospital that side of Mbarala, actually, it has a case. Biwanvu. Ennaku z'omwezi nga 3. On the 30th, Buli omu beera ku TV olabe. each one of you be over your TV Olabe obulimba obujjudde mu nsi and see n'obutemu. the deceit in the world, in this world we live N'obutujju in. obujjudde mu nsi. Just look at the evil hearts in this world. Ensi egenda kutegeera amazima. This world is going to know the truth. Ompalanira bwereere siina kye nakola. You find me of no cause. I wronged you nothing. Sisabirangako wuwo. I've never come Sibanga mukristaayo wo. at your church. I've never been your Christian. Ne mukazi wo simanyi bw'afaanana. I don't even know your wife. Kaakati onjagaza ki? Now, what do you want from me? Kyekyawandiikibwa Yesu ky'abuuza wano. That is the scripture Jesus is talking of here. John chapter 10. John chapter 10.